Ekibiina ky'abasikawutu mu ggwanga banabidde ssentebe waabwe Suzanne Onek mu maaso ne bamufubutula ku lukiiko nga bagamba nti addeko ebbali anoonyerezebweko ku kubulankanya ensimbi z'ekibiina kyabwe ekibatwala mu ggwanga. Bano okutabuka bwe batiina okutuuka okufulumya ssentebe waabwe basinzidde mu ttabamiruka w'ekibiina kino atudde kazi ku kitebe kyabwe okwekuba mu ttooki mu ntambuza y'emirimu gyabwe. You can see some of the gaps that we have in the constitution. It is this council that will improve. Ekijje bano mu mbeera kwe kufuna amawulire agalaga nti ettaka okutudde ekitebe kya Kazi Makindi e Ssaabagabo nga bwe lyatundibwa nga lino lyatundibwa Baro Hagale Patrick Mujuni ne Dr. John Mugisha nga bakombye kw'erima okufa n'obutanyagwa ne bategeeza nti abakola kino batunda mpewo kuba n'ekisanja kyali kyaggwako. Leasehold register Chadon Block 273 plots 25038 25039 25040 25041 25042 25043 and 25044 land at Masajaka. All this land is what they have sold without your authority. Kino kitaddewo obunkenke wamu n'obwegugungo nga bagamba nti abakulembeze babe bakozesa woofiisi okubanyaga kye batayinza kukkiriziganya nakyo. If you have the constitution of Uganda Scouts Association, the chairperson chairs but does not decide on behalf of the council. Two, our issue is we don't need the report from the Chief Commissioner. We didn't say anything. All those you have mentioned, those are your own words and we denounce them. So shall approve the suspension. Ettaka eribatabudde eryogerwako liwezaako yiika 120 nga lyabaweebwa Ssekabaka Daudi Chwa naye yali omusikawutu okulaba ng'alekawo ekibagatta bonna mu ggwanga. Daudi Chwa gave 20 acres of land to his heir. And you saw them last year. Kigambibwa nti emivuyo mu kibiina kino gyaviiramu n'abamu ku bakulu mu kibiina kino okulekulira obuvunaanyizibwa bwabwe okuli eryakulira bakamisona General Edward Katumba Amala eyali akulira akakiiko ka boodi Lake Nakyobe wamu n'abalala. So that later when it has been a sale. So as my brother said, they have already started misusing that sale and we need it. I thank you. Olukiiko n'ogubye n'abakulembeze abalala okubadde Chief Commissioner w'ekiseera Ato Florence ne Lumusikiza Alice Nyina Mahoro abadde ssentebe w'ekitongole Muledu David kw'ossa ne Kamya Richard abadde Ssaabakunzi nga ne bano nabo bakwatiddwa ku nkoona. Get with office now. I wanted to say, as the gentleman said, when the chairman resigns, the whole committee must be resigned. Akulira abasikawutu mu ggwanga Professor Badiru Baterega ategeezezza nga bano bwe bagezaako n'okwagala okubba ettaka ly'abasikawutu era nga basooka kumuwandiikira nga bamulaga nga bwe bamugobye kyokka agumizza abasikawutu nti buli kimu kiri bulungi nga tebagenda kukkiriza muntu yenna kusaanyawo obusikawutu mu ggwanga. Abanga y'enkola gye bakozesa okutiisatiisa abakulu batwala ettaka siri wa kirasi emalaga ngatya kubanga nyina erinnya tumale tudduke ebintu bali bakola ki bagabane ekyo sijja kukikola. Ategeeza nga bwe bajja okuyita mu mateeka okulaba nga bafuna obwenkanya. Alice Nyina Mahoro kati nga yalondeddwa nga Chief Commissioner owa Scout mu ggwanga ategeeza nga bw'agenda okutambulira ku ssemateeka w'ekibiina kw'ossa n'okukulembeza obwesimbu. Mu kifo kya General Katumba Wamala ngenda okulaba nti obukulembeze bwange butambuliza ku ssemateeka ow'ekitongole eky'abasikawutu. Ngenda kufuba nnyo ndabe nti tutambulidde ku bwerufu obumu mu basikawutu